lifestyle nze Ssegawa Rashid nga tunaba kubeera nga atukubaganya ebirowoozo ku nsonga ze tugenda okubeera nga twogerako kansooke nkuteereyo akatambi naye ebigambo ebimu byabadde binenemukko ne tugenda nga tubitemaatemamu okusobola okwewala munnange ebinaddirira jamu epalo uze ne kondomu ssebo mu nyumba yange oyingidde kisaakaate tunula no mu kamera tunula mu kamera lwaki oyingidde mu nyumba yange lwaki oyingidde mu nyumba yange setup yaki omuntu abala taxi nga mbayinduza mukyalawo kubanga mukwano gwa sister nagambo nedda faki yogera amazima omugambi oli aliko ne ate ngambi kyali mu bbane yogera amazima omugambi aliko no jo mwezinemu sibayogedde setup yaki kati ate setup bulijjo amazima gagatonda bulijjo yogera amazima bulijjo mukyalawo lwaki ozene kondomu lwaki ozene kondomu nogamba abaitwala ebikyala omuntu aza okusetinga apo agambye atya okusinziira ku message zetubadde tu kati ekintu bwenzi fenna atumanyi nti abantu benda naye nsaba basajja bannange nsaba n'abakazi obwenzi bwammwe mubuwe ekitiibwa muleme teekamu jjoogo muleme teekamu kamanyiiro abantu benda kituufu kubanga ogwo omuze tusobola kugujjawo buli omu akola kimunyumira nakimusanyusa naye lwaki otuuka okwagala okwenda ku muka wa musajja n'otamutwala mu loogi n'otamutwala wo ate gwe n'omulumba mu maka ge amaka g'omanyi nti omukazi akeera bukeezi ku makya n'awasibwa kitegeeza waliwo nnyinigo eyakeera ku makya n'agula ekitanda bw'eba ennyumba epangisibwanga yanoonya ssente omwezi ezigisasula bw'abanga yagizimbanga makage kitegeeza yamanye ebbeeyi ya seminti eya buloka na buli kimu ekitanda masuuka byonna bibye nga tonnaba kulowooza kukola kintu kifaananako bwekito fumiitirizaamu singa yeggwe n'ova ewuwo nojja mu nnyumba y'omusajja olusi bambi nga n'engoye ze ziwali wardrobe oba tolina zakukyusizamu ne bakugirayo n'oyambala entebe n'otuula na buli kimu naye ng'omanyi oli mu jjoogo abantu mulina ebikyamu kubanze erabira ddala omuntu akola ekyo ekintu abako n'ekikyamu ku mutwe obutemu obukyasinze buva ku bintu bibiri mukazi na ssente kati gwe osazeho okukwata butemu obw'omukazi bwe bakujja mu bulamu bw'ensi kuba abantu bafiiridde nnyo mu ebyo ebintu olaba omuntu ateebereza buteebereza nti gundi ayagala mukazi wange n'amulumba nti gundi ayagala bba wange n'amuyira asidi kati olwo gwe ayagadde omuntu ate n'ogattako n'ejjoogo okujja mu maka nga teri muntu n'omu asobola kubeera ng'akolaki akutasa kyova olaba sometimes abakazi bamanya nti babaguddemu ye kenyini yakuba endiro n'agamba omubbi wuuno abatuuze olujja nga bakuba gwe omusiguze kati ono mu bigambo ye yabadde agamba nti katego kisoboka okuba nga omusajja bwe yasanga meseji ezikwana n'ez'okumiitinga n'ebirala mu ssimu ye eyoba y'omukyala we sorry bwe yabisangamu n'ategeerayo n'omusajja ayagala mukazi wange okay kati ye ndowooza kye yakola n'akyatinga n'omusajja omusajja yamanyi ayogera n'omukazi bw'ayendako era ne bategeeragana bulungi nnyo n'amugamba jangu kati mu kujja ono kyali mu kuwoza nti kabadde katego yabadde triki n'ebirala okitegeera naye nga amazima gali nti ono yadde akimanyi nti gyagenda maka ga musajja mulala kati ndowooza ono n'akola olukujjukujju okusobola okulaba nga amusendasenda jje era n'amusula mu ggabo kakananga amukutira obona kyamukisa mulungi tewali lipooti yavuddeyo nti ono bamukozeeko obulabe bwonna naye kyabulabe kati gwe omukazi joogo nabaki butemu nabaki
okukwata omusajja akukwana n'omuyingiza mu nnyumba ya bbaawo. Oli omusajja wabanga yeetenda amaanyi ng'alina amaanyi mangi nnyo era olaba yasobola buli kimu, lwaki tokkiriza n'akutwala n'akuwasa? Omusajja gwe nnina tabalaako, tampa keya, talina ssente, oli azze, kitegeeza alina byasinga ono, salawo. Abaganda balugera nti empande emu eyiwa ekisero. Bonna yagala ogalangata neeno, ate neeno ng'oyenda mulova ng'oleetanda mu maka ga musajja, ojja mmaliriza ng'oviiriddemu awo kubanga akusigula takuwasa. Naye obutemu nnabaki? Oyingidde mu nju okkiriza omusajja okujja naye azze atunudde alabe ka TV, alabe firiigi, alabe n'akayumba kutya bwe kafaanana, akuwadde ekirowoozo. Ono omusajja bw'otaamweggyeko tojja kunfuna. Omaliriza otandise ebyakalogo kalenzi, omaliriza otandise pulaani ez'okusaanyawo omusajja, naye ng'omusaanya ku bintu bye byeyagala ku makya n'apakasa era n'akola, ng'oyagala kumusaanyaawo olw'okuba omuzimu gw'obwenzi bukulimye. Naye ne kino kye bajjukiza abakyala, mujjukira ekintu kimu, omusajja oyo ddala ddala bw'abanga omuzeego gwakujja maka g'abantu kwenderayo, lwaki obuzaabuzibwa? Kuba naawe n'onaamwagala, ogwo gwe muzeegwe agukulaze. Enkola entuufu bwe mubanga muli mupango gwammwe gwakweyagala oba ye gwakuwasa, at least ko noba oveewo ate akusanga ewalala, so si kusigula ng'ova wano odda wano nga n'obwenzi mwadde mubukolerawo mu nnyumba. Ekyo tekiriiyo. Ate abo abasajja babeera ne bakazi baabwe sometimes abakola ebintu ebitu ebijooga abalala, baba ne bakazi baabwe. Kati gwajja n'akoonolera obufumbo, ye waddeyo wa mukazi we ne yeefuula innocent, n'alaga nti talina kyamanyi era talina kyakola kikyamu, naye ng'ate gwe obulamu bwo abufudde ekisekererwa, abufudde obw'entiisa, n'omaliriza nga beraberaziro. So tweddeko ebintu ebyo buma mwenda, kyova bazimba hotels, bazimba lodge, kima mukolera ebintu byammwe naye muleme kujooga basajja. Nammwe abasajja temuleeta abakazi waka, muwe bakyala bammwe ebitiibwa. Waliwo abayizi abafulumidde era nabo mu katambi nga bali mu kiraasi nga nabo era bali mu bikolwa ebyokwerigonda, ng'ono ali mu ngoye, oli atudde, bali mu bintu byabwe ebya stupid. So ensi twebuuza etutwala wa? Osindisa omwana omwereddeyo emitwalo 4 oba 5 kusoma, naye mu kugenda okusoma ye ekyo kyalaba okukola ekituufu. Tetujja kugamba nti abaana bonna bayita mu eyo process, kubanga abaana batuuka abamu kasaba bato okudda ewaka badda waka. Kitegeeza bano abasigaddeyo yawukana ku mugendo yoyo kaasagoola. So mu mbeera bw'eti abaana muwe fiizi z'abazadde bammwe ekitiibwa. Omwana akyayambala uniform nga wava ku ssomero adda waabwe, akumattiza atya nti munnange jjangu tukole bwetu ne bwetu ne bwetu. Mwekuume ebirungi abiri mu maaso. Singa naffe twalinooneka bwe tutyo, twalimaliriza nga obuvunaanyizibwa bwatukeera, n'abo abakyala boolaba kati gw'osanga mu myaka 25 ng'afaanana bulungi, singa naye yeemalamu nga ggwe, kitegeeza ki? Kitegeeza nti temwali basaana. Waliwo asheeka omu yavaayo n'agamba, naye kantu kayogera kaali kakulu nnyo, ya Sheikh Kiti n'agamba nti essimu bw'eba mpya olugiteekamu charger ng'evibrating okulaga nti ekola ki? Ekyaja kitegeeza eba esensinza amasannyalaze. Naye ekituli ewagenda charger olukigenda maaso n'okubeera nga kigaziwa, otuuka ekiseera nga nebwoteekamu charger tevibratinga n'okucharginga nga byampaka. Abaana abasoma mweddeko.